Nze kyembasaba kambabuulire Nuupu 2/3 of Nuupu balinaffe. Bibiri byakusatu ebya Nuupu balinaffe. Bali mu NRM. Amazima ga Katonda bali ne gavumenti. Lwaki tebalabayo ssuubi eyo ndi bwe tunagenda nakyo tunaakomawa. Tebaliraba bakyuka ne bakoma wendo kati bo ab'ebyobufuzi tebabuulira abaana bali abali ku ground. Ye bw'alaba njagala Nsubuga kaalijja wano nampakanya namukubira n'essimu. Yes. Ne mugamba Hassan Nsubuga batugambye olimbe gaawedde emirimu nti ani oyo ayogedde konze mukulu Luutu yayogedde naga nti oyo byaliko bibiye kakati andoopa eri nga kati ffe tubakolera tutya kati ate Luutu byakola ki okiwulidde naye nze ekinnuma sirwanyisa gavumenti yange njagala okukamalira ngikolera naye ate ne ku saidi y'abantu njagala okubeera nze kwezi nasoma political intelligence. Nze ne bwembeera e Bulaaya omuzungu n'ambuuza ebibuuzo ntegeera nti ono wa CIA n'aba opposition abali mu gavumenti w'omulabira kukeera nkya n'avuma Museven ebivumo ebiyitirivu nga talina nawe abisimbula nga talina nawe n'eddeyeeka nga biyitiriza nnyo mu programu yaffe olunaku olwaliro mwenkyaliza Kanso Hassan Nsubuga. Kanso Hassan Nsubuga ye mubaka gwe tusuubira okulonda mu kitundu eky'amaserengeta g'eggombolola y'e Kawempe mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ku kkaadi ya NUP. Era olunaku olwaliro tumuleese okubaako ebibuuzo byamulungula ebigenda bimwogerwako konza Kanso kanaye kamuyite yennyonnyoleko tajja kufiira ku miguwa. Sebo Kanso sooka obuza ku batulaba. Abatulaba mbalamusizza era ne mbeebaza okubeera ku mikutu gwaffe guno Kwezi Media Group. So webale kunkyazaako. Sebo. Njagala okulamusa ku bannayuganda mwenna okwetoolola eggwanga n'okwetoolola ensi yonna kubanga ensi yonna ebeerako kuno ange tulaba. Mbadde bizemuko tubadde n'emikolo wakitegedde nti olunaku olw'eggulo twabadde Jjinja. Mwabadde Jjinja. Abadde Jjinja mu convention yaffe y'abavubuka. Wadde nga poliisi yatutaataganyaamu twali tugenda Kakindu Stadium. Naye poliisi netutaataganya ate ne tugenda mu kifo ekirala. Naye nga twebaza abavubuka mwenna abazze naddala abavudde mu kitundu ekya Busoga kubanga be babadde abateesiteesa abakulu. Ne tubeebaza nnyo abateeseteese omukolo ogwo obukulembeze bwonna obwa Busoga kuva kwa myuka omwogezi w'ekibiina kyaffe Alex Waiswa Mufumbiro ne banno ttiimu yammwe yonna e Busoga n'abakulembeze b'abavubuka abali mu bbendobendo erya Busoga. So nenda kubebaza ino mwebali ddala okwidda andi oteekamu olulimi olwabo ndutegeera sebo abaana baife ab'ebusoga abavubuka mwena twenda kubebaza mwebale kwidda ino mu bungi mutyo abavubuka. Ekyo kyabaire ekikulu ino ate kyalaze ekifaananyi ekinene ino kyetuliku okwaniriza pulezidenti waife Robert Kyagulanyi Ssentamu mwamwaniriza bulungi mutyo. Era tubeebaza mujje maiso nga mukola emirimu gyammwe ng'abasoga abantu ba Busoga mwe abavubuka abali eyo niwe President Kyagulanyi niwe nze. So obeera eyo bo omukulembeze okuva ku kyalo okuva ku Muluka Igombolola constituency paka ku district ebifo byonna mu bitwale tube bakulembeze tukolere walala tubone nga iwanga lyaife lija mu maiso. Sebo webale nnyo ekyo mbadde nzize eri mu bantu baffe abakyabazinga era kyabazinga afumbuwe kale. Kakati Kanso Nsubuga nga tunagenda wala twakyaziza wano omugenyi waffe Moses Mukasa Luutu n'atugamba nti anti oyo Hassan Nsubuga ejenti waffe mu Nuupu kubanga gwe amyuka omukulembeze w'abavubuka n'agamba n'okugamba mukama wange Honorable Zaake Francis naye ali mu nteesaganya ne President Museven okulaba nga taddamu kuleekaana wadde okutuleetera ebizibu mu NRM. Konza akankuyite ensonga eno nkulu nnyo osooke ogitapute kiri kitya. Omanyi ffe tuli bakulembeze. Ku Monday ya wiiki eno twalina olukuŋŋaana lw'abamawulire. Mukama wange President yali ayogera ku nsonga nnyingi nga ensonga ezimu kwe mwalina n'abaana bano be baakaka okukkiriza emisango gye batazza.
so yali ayogera n'okwogerako eri eggwanga mu nsonga ez'enjawulo naye waliwo munnamawulire yamubuuza era nga bw'ombuuzizza era yali wa Baba TV munnamawulire n'amugamba nti naye wateesa nti waliwo ebigambo ebyogerwa abantu boogera nti wateesa Nubianiri n'avaayo nti n'oteesa Edi Mutwe n'abalala ne bavaayo nti n'oteesa ne bakuwa ne passport yo gavumenti gye yali ewambye nti naye lwaki tewateesa ku baana bano abali mu kkomera. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogera ekigambo kyenjoyidde nti ffe ng'abakulembeze buli ekijjaawo oli ne bw'aba ng'abuuzizza ekintu ekitalina nnyo makulu tukiddamu ensi esobole okutegeera amazima. Era yabagamba nti tewali ekisooka gavumenti tewambangako ku passport ye. Gavumenti ya Museven tewambangako ku passport ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tebagimuggyako mu Arua. Tewali we baali bagimugiddeko wonna. Yali agenze mu kooti. Tebamuggyangako passport ye. Era takireyimingangako nti bamugyeko passport oba nti aginoonye nti gavumenti yegirina. Ekyo tekibangawo kyali kya bulimba. Kati propaganda ye asigala atambula. Era nga woolaba nti babyogera ne bateekamu n'ebintu ebitaliiyo. Bali baagala basavuwaze. Tolaba ne passport ye yateesa ne Museven n'agimuwa kati yani batakyatambula. So kyetwogerako oba kyetubadde twogerako kyembadde njogerako nti tateesangako na gavumenti ku nsonga yonna oba ya passport oba yabasibe oba yaki. Nubianiri babatabutine Edi Mutwe bano bone basigalayo. Twabasabira bbeeyiro ne babata. Bo baali balungi okusinga ku bali abasigalayo nga tebaza omusango egumu. Anti ekyo kyera kye twewuunya nti abantu bano omanyi gavumenti ya Museven eyagala ennyo kole no niinza okuba nkola ki ng'oluusi ebintu oba tobipiiseeko nedda ndi mukulembeze ensonga zonna nzeetabamu mbadde munnamateeka w'abantu bano okuva we baabakwata ekalangala mu 2020 n'okutuusa olwaleero bo kiki ekyenjawulo kye baakola ekyabateesa bo bali banne abwe ne basigalayo Banubianiri babawa bbeeyiro ne babata. Lwaki bo baabawa n'Edi Mutwe? Era emabegako awo waliwo n'abaana balabana nabo twabasabira bbeeyiro ne babawa. So era nabo tebaayina kyanjawulo nga Nubianiri nga bwe bawa Banubianiri ne Edi Mutwe era ne bana abalala we baabawa. Kati ebintu by'abaana bano ebize bigenda bitambula muze mubiraba twabagamba najja wano wampita naye nga nti Balamu ali yaperereza abaana nti babasuubiza ensi n'eggulu babate bakkirize emisango gino naye mbaga nti naye abaana bano twagendangayo nga batulemesa okubatuukako naye nga ye Balamu ne bwagenda ekiro bamukkiriza n'ayingira. Bwe bajjanga mu kooti nga tufunye omukisa okwogera nabo ne tubagamba nti bannange okukkiriza omusango gw'obutujju kintu kya bulabe nnyo eri obulamu bwammwe ne future yammwe okutwaliza abamu kubanga kwezi singa baga nti kwezi mutujju naawe n'okkiriza oba omusango gwo ne gukuuka mu vvi toddamu kulinnya mu ggwanga lyonna ddala toddamu kufuluma Uganda kyekisooka gundi nga yafuluma basaamu mukaaku ate nga babakwatira mu buyeekera n'ebirala ate emisango tegyabaka mu vvi basaba ekisonyiwo kati bwe baba basaba ekisonyiwo gavumenti yabasonyiwa gavumenti no ate kati bano gavumenti yabasonyiye nga basibiddwa babakonvikitinze no yes tanaba kuba padoninga kubanga ekyo kati ndowooza kye baliko kubanga nalabye abaana abo nga beemulugunya mu kooti nga baga nti mwatugamba ntukirize emisango mutute ate kakati emyezi 3 gye mutusibye gyaki kubanga bo babaga nti kasamukkiriza kooti egenda kubalabula bulabuzi titemuddamu kwenyigira mu bintu ebyo mugende nera ne achievement nziraba nnene okugamba nti nno babongedde emyezi 3 nga babadde ku myaka ena nga tebamanyi na ddiru bagenda kuvaayo ffe twali twagala abantu bano ekisooka babate nga tewali kakwakulizo konna ke babataddeko tebabakkirizisizza misango wabula babate buti olw'ensonga nti balemererwa okubaleetako obujulizi bw'oba omuntu olemereddwa okumuleetako obujulizi mu kooti omusango egoba mugobe nega nti kwezi babadde bakuwaayiriza genda olye butaala nga bulago bwa nkoko obutasigwa mugu tewali nsonga yonna ate lwaki baba kati kkiriza byotaakola bo bakkiriza
kati bo bakkiriza ne gubaka muvi fe kye tuvumirira nga tugamba nti kikyamu naye abaana bano kye twagala mujjukire nti bamaze mukomera ebbanga ddene era pulezidenti waffe yakyogeddeko naga nti abaana bano okukkiriza emisango gino temubaboola mubaanirize bulungi eyo gye mujja era nange nkiddamu nti yonna gye bana bakomyewo tubaanirize bulungi era bakoma bajja tuukira ku kitebe kyaffe wali tujja kubaaniriza tubabudde baddemu mu society kubanga obusibe badde bubanyize nnyo emyaka ena kubanga ekkomera atamanyi kkomera yayinza okugamba emyaka ena mitono naye ekkomera ne woba omazeyo olunaku lumu oliwulira so tetwagala kunenya abaana bano tukibateeko nti tubanenye okuba nti bakkiriza ebisango bye batazza ffe tukivumirira nti ebisango ebyo bifu bikyamu twali twagala babate unconditionally nga tewali kwakakkulizo konna naye ate era tujja kubabudaabuda tulabe nga bakoma mu society tubeere nabo kubanga bwabadde bulumi bwe balimu yes batendewaliddwa batendewaliddwa ensonga lwaki tuga nti temubanyiigira kubanga okumala emyaka ena nga tewali bujulizi bwonna bubaleetebwako tebamanyiddirwe banaafuluma ebisango bye babasomera nti bye bazza tebabimanyi nako tebabirinawo kakwata naye famire zaabwe abaana baabwe babonaabona NUP ekola kyesobola era pulezidenti njagala okwegatta ku pulezidenti okwebaza abantu bonna abaweerera abaana abatuyambako okulaba nti abaana bano bafuna school fees abayambako abantu bano okulaba nti ennyumba zaabwe zisigalawo kubanga abasinga obungi baali bapangisa so twagala okwebaza abantu abo okulaba nti batukwatiddeko abaana bano okutuusa kati mu mbeera gye balimu nti tusuubira nti bajja kuvaayo basobole okukomawo ate balabirire famire zaabwe n'okutambuza obulamu bwabwe bwa bulijjo kubanga ffe kye twali tukondeeminga kwe kulaba nti abantu bano tebabateekako bisango bino kwezi omusango gw'obutujju mubi nnyo tolina kitongole kya gavumenti gy'ogenda kusaba mulimu bagukuwe g'oli mutujju anti kye tugamba nti bano abaana bato bakyalina opportunities nnyingi era ffe pulezidenti waffe bw'anaamala okulayira mu kisanja ekiddako kye tugenda okusooka okukola kwe kuggyawo ebisango bino bajja kuweebwa ekisonyiwo bino ebisango bibaveeko okitegeere obulamu bwabwe buddeyo nga bwe bukola ki nga bwe bwali kuba kati bagenda kubeerako nga mu mbeera yakubeerawo mu mbeera yakutya olw'ensonga nti gavumenti kati ekutadde mu kattu tolinawo wekyusiza bonaddamu noga nti Kyagulanyi sentamu ye pulezidenti wange jangu okimanyi nti oli mutujju mwe bayeekera tukuzaayo era kyebaagala kutondawo okutya naye njagala okugumya abavubuka mwenna gye muli nti temutya bino byonna byaliwo Mandela yali mukulembeze w'abavubuka e South Africa ng'akolera wansi w'ekibiina kya ANC nga ffe bwe tuli mu NUP naye era yakulemberanga abavubuka okujja ku street kutuuka lwe yakoowa naga nti tukooye okulaba nga abavubuka nga tubakulembera ne bajja ku street ne babakuba amasasi ne babatta ne tuddayo eka ne twebaka nawuliranga kimumenya n'agamba nti ekintu ekyo kibi nnyo kwe kutondawo ekisinde kye baatumawo omukonto w'essiziiwo oluvannyuma kyafuuka kibiina kyabayeekera naye nga kyatandikanga bw'olaba people power so abavubuka ne beegattira omwo ne beenunula ne bejjako enkola ey'obukabbulu e South Africa so abaasibwa baali bangi abavubuka bangi bagwera mu makomera abazungu babasiba ne bateekako ebisango bino abamu ne babibasingisa yes kubanga ne Mandela emyaka 27 yaliwo ku misango bwegiti gya butujju treason kulya mu nsi lukwe naki emisango bwegiti egy'obuyeekera gye bamusibira ne bane ba Ahmed Katwagda ba governing Mbeki n'abalala baliyo misango egyo neera bamala emisango gyavaawo Mandela n'akomawo n'afuuka ne president we South Africa so njagala ogumya abavubuka nti bino tebitumalamu maanyi na kutujja ku mulamwa tusigale nga tuli solid tusigale nga kwe tuli bana abantu gavumenti bagiremeredde akazito bannayuganda ke mutaddewo mu mawulire obutakoowa kyovola banti n'abantu bafa baabula tetukoowa kubabanja tugamba nti abantu nga bano abantu we batuuse ne baga nti wadde nti babakase okukkiriza ebisango byo naye bagenda kufuluma badde ebweru gye bujja ensi ejja kutegeera
amazima gajja kutegereka kuba gotegekweka. So yes yensonga lwaki tugamba nti n'abantu baffe abaabula John Bosco Kibalama Basemuddu Michael Bakanata Muhammad famire zaabwe ziri mu kubonaabona ng'abantu bano bawambibwa ne babuzibwawo. Gwe wali ongamba nti ani Semuddu Michael wali omanyi ono we okumunaku tiyali musajja watunga ali mu bintu ebyamasannyalaze yali wamasannyalaze kuzannya bina Uganda nibo mubuzaawo mu ngeri bwetyo. So twagala okugumya famire z'abantu bano abaabula nti saawa yonna obwenkanya bujja kulabika abantu bamwe bajja kulabika oba balamu oba bafu kubanga famire z'abantu bano kyezaagala kwezi. Njagala nnyo okwanukula ekibuuzo kye nakubuuzizza ekyamukulu Luutu kyeyagambye nti nno goli agenti wa gavumenti era nkijje kyekintu kyenzigyeko ku bigambo bya pulezidenti byenjulizza nti propaganda yasigala atambula. Tetugenda kudda mu bantu bwe batyo kubanga baagala nnyo tubaddemu kakati bafune femu nabo ensi bategeere baveeyo ensi bategeere naye ffe nga National Unity Platform propaganda badde atambula ebbanga ddene. Nkugambye nti munnamawulire yabuuza pulezidenti nti Muteesa ne Museven babyogera ng'agamba pulezidenti kyagula wano mu press conference ng'amuga nti Muteesa ne Museven era abantu baga nti wateesa n'ofuna Nubianine edi mutwe bamudde entambi n'abalala nti n'ofuna ne passport y'omuntu esega nenga propaganda. Kyagulanyi n'amugamba yo propaganda tewabeerangawo nteeseganya yonna kubanga ne passport ya Mwami Museven takolanga ki tagitwalangako. So ono propaganda kati yayino sigalanga atambula. Lubongoya bulijjo bagamba nti oyo ye mutabani wa Museven bafulumya n'ebifaananyi nga Secretary General waffe ng'ali ki nga atambula ne Mwami Museven. So chenja fene tuze tubagamba nti Bible egamba nti abantu tujja balabira ku bikolwa byabwe. Era ffe ebyo ebigambo bye tukotinga mu NUP nti noweerabeera wa NRM naye ng'omuntu oyo wa NRM ali ku saidi y'abantu tujja kuyimirira naye. Bagamba nti engeri gye wagamba nti mugenda kwokya parliament tera ndaku z'omwezi bwezi tugenda kwokya parliament tugenda kufumula tetwekalakasi temwabiraba tugenda kufumula abantu kiboke mpya n'ekadde ola Nsubuga kakati mbu ne batakwata mbu ekyo kiraga mbu gavumenti yegamba nti genda oyinsaitinga abantu negwe nga tebakukwata. Kakati era kanzireyo ku bigambo bya pulezidenti Kyagulanyi abantu bano bwe nalangirira okwekalakasa okwo abantu bajja ne beekalakasa era twajja abavubuka ne twekalakasa twaliiko. Pulezidenti Kyagulanyi yasinziira amagere mu press conference naga nti abantu bano wadde kino si kya NUP nga NUP wabula kya bannayuganda era nga NUP tuyimiridde n'abantu bano era NUP fa abawolereza abantu bano okulaba nti bonna bayimbulwa mu komera tekyali muntu n'omu bonna baweebwa beyiro ne bafuluma NUP era fe NUP ne bannayuganda fe twakwatanga ne ssente ezasabwanga mu kooti ne tuziwaayo ku lwa bannayuganda bano kubanga lyali ddembe lyabwe okwekalakasa. So ekyo kye nalangirira kyatuukirira wadde nga ekyokwokya paalamenti naki ebyo bijja buli kimu kigendera mu phases. Ogamba nti era mukyali ku mulamwa ogujjokya? Tukyali ku mulamwa ate twali tuguvuddeko abali b'enguzi abakenuzi abali awo Banita Amonge obalaba kati bali mu kulwana emmwanyi zaffe kwe tusomedde baagala zisaanewo nga tuleka abo tulina okubookeramu n'embooko zivuge. Yes, tesobola kuleka bantu ng'abo. Yes, kati emmwanyi zaffe zigenda. Anita Amonge yatudde mu ntebe wa. Ekintu ekyo njagala nnyo okukitundu. Emmwanyi egenda etya? Bagenda gisaawa mu nnimiro bagiggyewo kiki? No, kakati emmwanyi zino peneti yayagala dozitwala. Era bannayuganda bangi ne babuuza peneti yaani? Museven n'abagamba ng'aliko ndi muba mwagala peneti yenze bulijjo mumubuuza peneti aliwo. Yes, kubanga komiti ya parliament yalinga egamba nti peneti ajjeko wano musigazi okutuuza amati akasajja we yaze n'agamba bana nange peneti simanyi gy'ali munoonyeza ajje wano simulaba. Mwami Museven yasinziira Kololo n'agamba nti nze kennyini nze peneti. When you are looking peneti, I'm the one. Ngagandi yayagala otwala emmwanyi zaffe ye peneti ye yennyini. Kakati
teyakomaawo n'aleeta mukodomi we Lwabwogo n'amuteeka mu budget kati bilioni 37 ze zimugendako buli mwaka okuyigiriza abantu kunywa kaawa. Ate ekyo si kyakunywa kaawa kati ekyokunywa kaawa ate baali bakitadde wa Nabbanja. Bilioni 9 ezo zigenda kuyigiriza abantu kunywa kaawa. Kati ono bilioni 37 ze bamuwa mbwagende ayongere omutindo ku Mwanyi. Kati Lwabwogo talina wadde ekikolo ky'Emmwanyi wadde kimu bwe kiti agenda kwongerako mutindo guli ludda faamu ye ludda we y'Emmwanyi teriiyo ate gyeri obwo nawe ebubbibwa ssente z'omusolo bwe twogerako naye parliament neziyisa era buli mwaka eziyisa nezimuwa kati UCDA ekitongole kino eky'Emmwanyi kibadde kiyambako okukwanaganya abalimi b'Emmwanyi okubatuukako abalimi b'Emmwanyi okwanaganya abalimisa okuwandiisa abalimi b'Emmwanyi n'ebintu ebirala bingi UCDA ng'ebikola nga yeetengeredde ng'ekitongole kati bw'ona agenda okigatte mu minisitule omanyi minisitule y'ebyobulimi ye minisitule ya agriculture era yeetwala ebyobuvubi yeetwala n'ebyobulunzi bwekiri okitegedde kakati otaddeyo ekitongole ky'amata okizizaayo kigenze mu minisitule y'ebyobulimi kakati ne UCDA ekitongole kyaffe eky'Emmwanyi kyetubadde tugaa kuba coffee marketing board ebyo byavaawo bagitunda n'egenda abalimi b'Emmwanyi kwe baali bayimiridde kati ne batondawo kano akatongole ne tugaa nti kale oba kiri mu kitunze katugira abalimi b'Emmwanyi twekwatirweko ku kino kakati ne kino kikoze eki kiweddewo nakyo kigenze which means Emmwanyi kati peneti akoze eki ekigendererwa kya peneti kituukiridde era Museven yakoze ekyamaanyi nnyo walabye olutalo lwabadde mu parliament nina omubaka wa parliament gwe mbadde njogerako naye eyabadde mu meeting n'ababaka bali mu kabondo ka Buganda speaker gye yayise ku makya nga tebannakubaganya birowoozo ku bbago lino n'agamba nti Mwami Museven yakubidde speaker era n'ayogera n'ababaka omu ku omu mu meeting eyo ng'abasuubiza n'agamba nti mundekere ngenda kubawaayo akantu kati nga president okukijjawo afunirawa okujjawo ekitongole kino kati Mwami Museven ayagala Emmwanyi zibeere mu nkwawa ze kino ekitongole kibadde kimulemesa okukola ekyo sente z'Emmwanyi azaagala sente z'Emmwanyi zonna azaagala ezibadde zivaayo omusolo ne sente ezibadde ziva ebweru mu misolo nga zireetebwa mu Mmwanyi alaba tezimumala kati ayagala Emmwanyi yonna edde mu nkwawa ze kyobola nti yalwanye n'alwana n'akubira sipiika n'amugamba nti fuba okulaba ng'okola buli ky'osobola ebbago lino liyite kati kitegeeza parliament yeetengeredde ate parliament yeetengereddewa kwe oba ogiraba parliament esobola okuba nga yeetengeredde tesobola era nenya n'abamu ku babaka ba parliament gw'obadde okimanyi wagoberedde bulungi ebyabaddeyo oli munnamawulire ekitundu kya Buganda kirina ababaka 109 Buganda yokka naye ababaka abakubye akalulu nga bawakanya UCD okugenda babadde 77 kitegeeza ababaka 32 ekitegeeza n'ababaka bafa aba Buganda batutunze babadde bameka bakize abagambye nti ekitongole ekyo kya UCD ekisigalewo babadde 77 ku babaka 109 bameka baba basigadde nga tebalabise nenga tulina ennaku nga n'empuuga kwali naye teyalabiseeko n'abammwe era babaddeko ate mpuuga si weniyopi naye teyalabiseeko nze sigamba nti nze ngamba bava mu Buganda nga mulimu abenaali kubanga awo tewabadde kusosola twabadde tuli ku nsonga za Mwanyi ng'ababaka bava mu Buganda parliamentary caucus bwe yatuula ababaka bava mu Buganda bakkanya erigoni nabo balina Mwanyi era abamu ku bo batwegasse kate golooza aba Buganda bokka 77 badde ba Buganda bokka mwaddemu n'abankole mwabaddemu n'abeebugiso kubanga n'enkole tandisu zirime Mwanyi ezirimira ddala era ebyuma by'Emmwanyi biyitirivu nnyo mu bitundu bya nkole eyo bingi so Mwami Museven Emmwanyi bw'ati Emmwanyi yayisaawo era nze saagala bantu kugamba nti ekitongole kya UCD ekikyaliwo ndaba mpulira abaka parliament bangi omanyi kati baagala kubinoonyezaako kalulu tukyalwana tewali kulwana Emmwanyi yagenze ekitongole kyagenze mukyalwana kinga mwabadde 77 ku 159 muba mukyalwana olwo muba mukyalwana lwaki bano baropu tebarobinze before ng'ebbago ly'etteeka eryo terinnajja ropu yakoze kyasobola yakikoze ddi yalobinze ababaka
ng'akolagana wamu kubanga ye lopujukira alobinga ababaka bonna okwetolola eggwanga talobinga ba Buganda bokka so yakikoze era yakikoze ng'atuukirira mubaka ku mubaka kati gwe wabirabye yadde agenda kumutuukirira nga buli wamutuukirira kamera ejje kati ngenda tuukirira kwezi Owebukuya ababaka bonna yabatuukiridde era n'owuwo Owebukuya ssebo naye y'omu ku beebulankanyiza naye teyalabise kyabikoola Uwe Kasanda yabaddewo Kasanda North Patrick Nsamba Kasanda South yabaddewo naye tetwagala ababaka bano beekwasa ekyo tuli mu kulwana ng'omaze emyaka 4 mu parliament olina kyokoledde bantu ati owooza ndi mu kulwana naye ng'ate Mwanyi zaakoze eki zaagenze era n'ekirala kino ne kiddayo eri abalonzi nti kwezi wakwata enkumbi mpitirivu owa abantu balime Mwanyi era gwe omu kubagaggawaziza abantu beebukuya mu Mwanyi naye ne batakulonda kati gwe wandibadde olwanirira abantu bano kyabikola we yabulidde gwe wandibadde oli wali ku floor ya parliament oga nti Mwanyi tezina gye ziraga kubanga nze nateekamu ssente nnyingi okulaba nti abantu bange balime Mwanyi yes so kiddeyo eri abalonzi kiddeyo eri mmwe tizine Mwanyi ezigenda ababaka bano balina kulwanirira mmwe naye n'otunuulira omubaka nga era kwezi abantu beebukuya mwenna abayina Mwanyi kwezi muyina okumutunuulira n'eriisa ejjoji ne woba toddayo naye wakola history wakola ebyafaayo tewali agenda kukikola era tewali alikikola taliiyo mu Uganda yonna nganze taliiyo era nsaba nga nsinziira wano Ssaabasajja Kabaka asiime akusiime kwezi oba kuwa kitiibwa kyassa oba akuwa ekitiibwa kyonna kubanga omulanga gwo ogw'abantu be okulima Mwanyi waguteekamu enkumbi ate jjukira Ssaabasajja atulagira kulima nti enkumbi erina kuba wano ku bbega gwe n'okwata abantu bonna n'obawaki kati lwaki Ssaabasajja tasiima nga ekyo kale n'okibala noga nti Ssaabasajja Kabaka yasiima kwezi musajja we kwezi n'amusiima gavumenti ya wakati yo tesobola kutusiima naye Ssaabasajja nsaba osiime musajjawo kwezi Robinson omuwe ejjinja ery'omuwendo bakiri bampite Ssaabasajja mukwateko mu akuwa ejjinja ery'omuwendo erikwebaza okuteeka amaanyi mu by'obulimi kubanga ffe ekitundu kya Buganda kino kiyimiriddewo ku bya bulimi oli mutuufu Nsubuga ensonga egyo yogedde ensonga nkulu nnyo abantu kati baagala kgenda kutandika kunoonyeza akalulu ku UCDA ekitongole ky'Emmwanyi kati kye baliko eyo kye batambuza kakati twalwanye tukyalwana ababaka bammwe tebakyalina bye balwana byawedde Emmwanyi zaagenze ekirala abalonzi muyina okwebereramu kati mukitegedde nti buli we mubanga temuyina muwendo kyobola nti Mwanyi Museven atondawo n'ekyalo n'akifuula constituency abamanyi kyategeeza kyayagala abaakimanyi so njagala abalonzi mutegeere nti oba toyina majority mu parliament tewali dakimu kyogenda kukola kitegeeza ekyo kiddayo wabigirwa okuba nti no tugenda ku regional politics opposition esaasanya abantu baayo mu regions baleete ababaka abangi musobole okuvuganya President Museven obulungi bwe tuba tuleesa ababaka abangi ne Museven tasigalawo kubanga tusobola n'okumugyamu obwesige nga tusinziira mu parliament Kakawayiro namba 17 President we Kenya katuwa obuyinza nga bwe bakoze Gachagua we Kenya so kitegeeza bwe muba abangi musobola okukola buli kimu wane Senegal balonze bwe bamaze okulonda jjukira Senegal parliament tebagironda lumu ne president kati president bagenze omulonda nga parliament bagironda dda ng'oli ali abadde mu ntebe nga yabadde ne majority kati bano bye basuubiza abantu baadde tebasobola biteeka mu nkola era president yakoze parliament n'agiyiwa n'agisatula n'abazaayo mu kulonda asobole okufuna majority ate onaabiteeka otya mu nkola kati oli eyagenza asinziira eri n'akuba akasimu nti ekyo temukikkiriza anti bwebanga parliament era kusinza majority oba tolina kyosobola kukola kati ayina etteeka erimukkiriza ogisatula etteeka limukkiriza era bagenda kulonda mwezi guno ogujja ogw'11 afune ki mandate eyiye ababaka ababe asobole okuweereza abantu n'okuteeka bye yasuubiza mu nkola kino kiddayo mu bantu kugambye kyava alwana nti n'ekyalo ne kifuuka constituency kubanga aba ayagala afune ki mandate eyiye esobola okukola mu maaso Ekongo wano Shekedi yakikola n'ayiwa parliament kubanga ababaka baali basingamu baali bakabira n'agiyiwa ne baddayo mu kulonda n'afuna mandate kitwala eggwanga mu maaso bozzayo abantu mu kulonda
kiba kitegeza kugenda kubba kalulu katya okusala okwabantu oba okuyigino wali ate noddamu nolondesa anti si gwe agenda gwe tebagenda kukubako kalulu anti ekitegeeza bagenda kulonda babaka bali be balonda lwaki tubakkiriza ne babeera mu parliament kati gwe president wasuubiza abantu ba Uganda nti ogenda kubakolera enguudo ebyobulimi biterere ebyobulunzi ebyobuvubi kusaawa eno kati omanyi nti abantu tebakyavuba mukene Museven yamutwala yamuvuba tebakyavuba mukene abavubi abaana baabwe tebadda ku masomero taamu eno kano mase simanya tuhirwe kati yali mu byamukene okitegedde niye omusajja nga bayingiridde buli wamu sekita zonna bazisensedde buli wamu bafunyewo omuwaato naye ngaekireeta ki butaba na majority mu parliament so bw'obeera mukulembeze olina okuba n'abo abakkiriza mu ebyo kubanga kwezi oba pulezidenti wa Uganda nga tolina muwendo mu parliament tolina kyosobola kukolera bantu tosobola onaaga nti oluguudo balukola olw'ekasanda bukuya kiboga nga bali abangi gaga nti ekyo tekiyise emikono gyo gisigala miki misibe yes so twagala okulaba nti ababaka bano bamanya nti kino ekintu kyayise ekyo tukiveeko tudde mu bantu tumobilizinga abantu tusobole okufuna majority president Kyagulanyi era ffe gye tugenda okukola singa president Kyagulanyi anajja kuba president nga ababaka tetuweza bulungi muwendo parliament tujja gisatula mugenda kutuuza tuddeyo mu kulonda mwaka gujja mulonde Kyagulanyi tugenda mwaka gujja tugenda kutuuza tugenda kuba tulangirira ssaawa yonna omwaka ogujja delegates conference egenda kutuula Kyagulanyi anaavuganyizibwa oba naye agenda kubeera nga Museven ebifo byonna bigenda kubeera open fewaffe teriyo bya solo candidate ebifo byonna okuva ku president bigenda kubeera open basennyonyi bonna bagenda kuvuganyizibwa basaabakunzi w'ekibiina ba deputy president bonna bagenda kuvuganyizibwa lwatumisa nattu twagala abantu balonde abantu yes twagala abantu balonde abantu naye ekyo tugenda kukikola nga semateeka waffe ennongoseza ze twakola nga zimaze okubibwa mu kyapa kya gavumenti kubanga semateeka akyali mu electoral commission akyalemeddeyo tufuba okulaba ng'akola ki ng'agenda maaso so kati Anita Amongi wamulabye mu palamenti bye yayogedde wabiwulidde Anita Amongi adda mu kooti kati mutwala mu mbuga z'amateeka kumaze okola anti etteeka terikkiriza okusosola mu mawanga etteeka terikkiriza n'amateeka g'ensi yonna gavumirira okusosola mu mawanga walaba ekyagwa Rwanda mu 94 kyava ku bigambo nga Anita Amongi byayogedde mu parliament genocide eyali e Rwanda mu 94 wagiraba abantu nga basanjaga bannaabwe yes nga batta abaana b'amasomero kyali kitta abantu kyava ku bigambo nga Anita Amongi byayogedde mu parliament to make sure dozi baganda tebaweza muwendo gusigazaawo UCDA oba gusigazaawo Mwanyi yaabwe ekyo kyabadde kibi nnyo kyabulabe nnyo ku speaker wa parliament alina okuba nga talina kyekubiira nga ababaka bonna mulabira nti Kadaga yali mukazi newankubadde yajja ekkomo ate ekyo Kadaga yali tasobola kukyogera kubanga ye yali mutegeevu naye kakati ono yeefuula muzungu abazungu bamugoba ewaabwe n'abaddugavu agamba tabaliimu kakati yaaliwa faatusosola abaddugavu n'abantu ba Uganda naye ate ne mu bazungu bamuteekako nati bamuga wano tolinnyawo tojja kubeera muzungu toli muzungu weefuula bwefuuzi yeefuula kyatali Anita Amongi kati ojja otya n'okubawo eggambo eddene bwe lityo n'ososola abantu we bati fe wano mu Buganda ffe bantu abasembeza buli omu oli mutuufu Hasani okutwala n'Anita Amongi asula wano mu Buganda tetumugobanga wano tasula bukedde asula wano waabo so ebintu by'okusosola amawanga tobivumirira ne sekuvumirira yenna kubanga bikyamu era ffe nga National Unity Platform nga bannayuganda nga abantu ba Buganda ffe tetuli basosoze abantu bano bonna wano tubaaniriza gwosobola ogenda embaala ne weesimbawo ku bwemupi tekisoboka wano abanyankole tebaliwo ne Diana Mutasingwa si MP we buyikwe wali sisaza ly'ekyaggwe
ye MP wa Buyikwe district saza liri mu Kyaggwe Diana Mutasingwa Nyeko Derek tali wali Makindi Malende tali mu Kampala ngate baba sosola ye bannange mufumbira na ulidda jja Buganda tetusosola Kawempe South tumanyi twagikwasa gwe ate mufumbira aginuna mungi kati era nga bwe wabiwulidde ogambye wabiwulidde naye nzize nkyogera wano bulijjo National Unity Platform si kibiina kyabajega nti kati ffe tuli bajega nnyo okutuuka ku ddaala eryo tetusobola kutuuka kujega wala kutuuka awo omusajja oyina masters oyiri munnamateeka wayiswa ebyo byabadde propaganda si byabadde bituufu n'ebipande nga twabirabye no abantu bakoze gundi edit bwagenzeko ewaffe mu Kawempe South n'olabayo ekipande kya Wayiswa nga kirina wakitimbi tekiriiwo Wayiswa yakulembeddemu ttiimu eyabadde Busoga ng'eteekateeka emikolo gy'abavubuka mu Busoga so era Wayiswa yakulemberamu ttiimu yaffe eri Busoga era agenda kuvuganya Busoga kubanga tetusobola kukola kya bujega bwe kityo pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa Uganda bannayuganda gwe balonda tasobola kukwata Wayiswa n'amujja Busoga ate n'amuleeta wano ate n'ekirala pulezidenti waffe takola yekka akola naffe bakulembeze banne bakulembera so bwe tutuula ekyo tetusobola kukikkiriza newe kiba waliwo omuntu yenna memba yenna akireese mu lukiiko tetusobola kikkiriza kubanga Wayiswa yakulembera ttiimu gwe badde okimanyi nti Bijirwa yagibwa ku bukulembeze bwe Busoga bwe yagibwako twateekebwako omwami bamuyita Andrew Kaluuya yali akasala eddira okuva mu NRM ne tumuwa ekifo ekyo kakati Wayiswa yabadde akumaakuma abo bonna abava mu NRM n'abantu b'e Busoga bonna twawangula Busoga yonna ne tufuna omubaka wa palamenti omu owa Jinja City Mwanyi atenga ku president muwanguli twawangula n'ebitundu 9 ku 10 kitegeeza waliwo obunafu so kati ttiimu yaffe y'e Busoga ng'ekulembeddwamu Alex Wayiswa Mufumbiro eri mu kukola buli ekisoboka okulaba nti Busoga yonna ababaka ba palamenti bakansala yonna tweza lweyo so Wayiswa addayo e Busoga agenda kuvuganya e Busoga era abantu b'e Busoga tumutawamu maani mbu Wayiswa ali kwida Kampala Wayiswa ali Busoga saida kwida Kampala ali Busoga aida avuganya Busoga tusobola okulaba nga tusitula ekitundu kyaife kyawa ekye Busoga twagala kusitula Busoga yonna tugikube mu parliament tugiwe ba ssentebe ba district tugiwe ba kansala tugiwe ba meya b'ebibuga tulabe nga Busoga ekola ki tutumuka yes naye ebere n'eddoboozi ery'omwanguka ku keeki y'eggwanga twagala buli kitundu kibeere n'eddoboozi ery'omwanguka ku keeki y'eggwanga Kawempe South kadi ya fojirina Kawempe South kadi ya National Unity Platform ya Kawempe South abantu ba Kawempe South basalawo nti Hassan Nsubuga nze kenyini gwe mulaba wano nze nina kadi yaabwe munnamateeka agenda mu parliament okukola amateeka kuba parliament bakolerayo mateeka yes tetugenda kugenda eyo mu parliament kusindika abantu batasobola nze kanza asobola era nze munnamateeka nze kaaliwe yeesowoddeyo okulaba nti constituency ya Kawempe South efuna omukulembeze ate erimu n'ekitebe kyaffe teyetaaga kuzanyirako era ne Wayiswa Alex Wayiswa Mufumbiro constituency gyagenda okujjayo e Busoga naye egenda kuba esindisa omuntu amanya amateeka kuba naye yagasoma teyagenda ku Road Development Center yagenda naye teyafuna gundi teyafuna gundi teyagifuna yagwa so teyayita sinyanga tomala gayita sebo temanyi diguri mwate kati gwe yasomera mu Harvard PhD yange najija Harvard guli musajja wa America siri wa bulijjo sebo obadde ompita wakuzanya balowooza mbu twasomera ku ssente za gavumenti ne secretary general naye yagijja Harvard alina masters mu mateeka ekitegeeza gwe omusinga alina masters oli dokita mu mateeka ndi dokita amagezi gakutabula omutwe yensonga lwaki NUP Mwanyi Museven tasobola gisobola bwe mbulirayo alina PhD mateeka mu NRM aliyo kiri wakiwanuka bamugobye ne mu Uganda los atone jeno
Atondeje bamufumudde ne mu Law Society. Sema kade namugagwe tewasoma tuviire. Niyigwe. Nga addayo ku Law Development Center. Gundi eyo certificate gije. Najifuna dde yawano. Nagenda mala kufuna yawano nengende Harvard. Ale nandibadde ndi mu kooti mpolereza baana mu kooti z'amagye luddawa. NUP n'abasajja abagezi. Ni lwaki babatunulira nga ensonga lwaki olaba ne president waffe kati ali ku Law Development Center. Yazeyo okusoma. Yati teyamala diguli mateeka kati alina okugenda wano afune. Anagisomba ate yo obwongo bumwesera nnyo. Bumwesera nnyo era waliwo eyagenda. Otera n'omuyitira mu kubiwandiiko n'alaba nti agisobola. Agisobola bulungi. Era ya sente. Waliwo ya Ssenyonyi. Eyaki. Baluka Abasenyonyi yateekayo ssente. Teyateekayo ssente. Teyateekayo ssente. Singa bannayuganda bavaayo dda ne bamuchallenge. Era bavaayo ne batugamba. Bani bamuchallenginga mu mateeka. Si mu mateeka. Tebaliiyo. Omanye nti awali omukka tewabula muliro. Njagala osiibuleho. Propaganda abeerawo. Propaganda abeerawo. Njagala kusiibula nga ngumya bannayuganda. Nti propaganda atambula simanyi atezaako simanyi ateeseganya ne Museven simanyi Lubongo yawe NRM simanyi President Kyagulanyi ate simanyi Hassan Nsubuga ateeseganya ne NRM biki ebyo tebiriiyo. Luutu kyogamba ayogera eyo propaganda kati omuntu atalaba yategedde atya nti nze talaba nakulaba n'okuba nti gyendi tamanyi nti gyendi amanyi bwe nfaanana Luutu akuwulire eddoboozi ndowooza kati atalaba ye yandabirawa talaba yandaba atya oba yalaba atya azzaako bandi so yo propaganda yennyini era wakimubuuzaako nti gwatalaba walaba otya yangamba nti yasoma political intelligence nti yampulira buwulizi amaloboozi wano ne byeyogera n'amanya nti nno goli agenti wa gavumenti kati alinde kati alinga Nadduli yagaa nti abo aba NUP babeera bubeezi mu kamera gavumenti tebagigyako na kamera alindeko katono agenda kulaba ogenda gijjako ate gwani tulina bye tuli mukole behind the camera kiki tulina bye tukole mabega waki wa kamera kati Nadduli alindeko akaseera kano tusaba Mukama Katonda Nadduli Mukama akwongereyo emyaka gumu guba gumala ne bwakwongerayo gumu gavumenti ya Museven tugenda kuba tumaze ogimaamulako ija kubiwidde abula Hassan ogenda noyogera ebigambo nange nimpuniikirira ate ntya kugambye tulina bye tukola emabega wa kateni Mwanyi Museven gavumenti yagigirako mu kamera so kamera tugyeyambisa okutuusa amaloboozi gaffe eri abantu n'ebyo bye tugenda okukolera abantu nga tuzze naye ate emabega wa kamera tulina bye tukola ebirala kyobola nti pulezidenti waffe yakugamba nti tulina okukola ekisukka ku kulonda obulonzi so kati kyetuliko Nadduli omwagaza omwaka gumu gwokka ajja kuba amaze okulaba enkyukakyuka mu ggwanga omwaka ogwo okuva kati olwaleero ngamba nti PhD yakutabula no mukooti ng'ebigambo byange olwaleero ziri ennaku z'omwezi 26 mwezi gwa 10 224 tujja genda okutuuka nga 26 ogw'e10 225 Kyagulanyi ajja kuba ali ntebe mu ntebe siibulaho nalebo so njagala okusiibula abantu baye nga mbategeeza saawa eno bwe nva wano ngenda Kisoro tulinayo by election yes tulina by election omwala wa NRM yawangudde akamyufu twataddeyo omukyala so ngenda kati Kisoro kulaba nga tukola enteekateeka era ekyo ekifo tugenda kukijjayo ekisolo Mukama atusaasire kale sebo tujja kukijjayo njagala okubasiibula naye obula nnyo n'okubeebaza okubeera ku mukutu gwaffe okwekuumirako kuno propaganda temumuteekako nnyo birowoozo bano ba Luutu baagala kutujja ku mulamwa talaba naye amanye bigenda maaso bamukwatirira bukwatirizi n'okutambula naye agamba amanyi era alaba ebigenda maaso afuuse nga muzibe ono ow'emubende muzibe ow'omubende yagaa nti bamutwala mu kkomera ne bamukuba empiso naye mbw amaaso ne gaziba tewamulabako muzibe oyo muzibe ali eyo omubende so njagala okubasiibula ab'Ekawempe South njagala okubasembyayo nga mbaga nti mubeere bagumu wendi ngenda kubakiikirira mu parliament
era bannange mwagale nnyo kwezono wakwezono antereddeko ettafaali ddene ku Kawempe South abatuwa ebipande mutuwa ebipande obudde buweddeyo enamba yange eri 0752 12 1079 eyo ya Airtel eya MTN eri 0782 658 751 mutuwe ebipande abali mu diaspora abali wa mutuwa amaanyi sawe no ngenda Kisolo mbagambye ngenda kumobilizinga amafuta weta twabadde busoye kale Kisolo okuvaano amafuta gasetemeka okuvaano okutuuka Ekisolo manchi ngenda kunywa amafuta 10,500 si abantu muziweereze ne muziwa kwezi jja kutuuka namba ya kwezi ebeerako naye zituuke direct wo naye bwe zijje wange zijje namba mugitegedde anti enamba we beekubuzaabuziza kubira kwezi ajja jjiku awo mbanji muwabule bulungi akamwanyi ne kagwa ku akamwanyi kabenga kajja tutambuze emirimu eggwanga lyonna tutambula naye nga ngamba abalimi b'emmwanyi ate temuggwamu maanyi mutugende mu maaso mulime emmwanyi kwezi yabawa enkumbi abantu beebukuja njagala obwavu mmwe muba mufuuka ekyokulabirako mu ggwanga buli omu yafuna enkumbi tetwagala kwekwasa kwezi yayanukula omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka akasente ke konna n'akagulamu ebikozesebwa n'abibawa mulime ettaka ligenda abana abasajja bwe balaba nga kataka tokalimiddeeko nga bakanyakula nga bakatwala okitegeera so mulime ate mulonde ababaka ab'ensonga abantu ba Buganda mulonde ababaka bajja kufaayo ku nsonga za Buganda ku nsonga zaffe ng'abalimi abankole n'enkola abalimi bangi mulonde ababaka baveeyo nga bwe naga nti enkole tosobola kwesimbayo nga toli munyankole ebyatuuka ku ngoma ngime wabiwulira embooko yanyokere bamutwala kagudde naga nti ddayo Busoga wesimbeweeyo so ebitundu byonna mulonde abeebusoga mulonde abaki mulonde naye anitaamonge abantu beebukedde era kati ngenda muggulako olutalo nsooka mutwala mu kkooti atunnyonnyole bino ebigambo byavuddewa n'alabye kulisa obole mwogezi wa parliament ng'agamba yabadde AI mu artificial intelligence mbu bagasegasa akatambi si kituufu ekyo yes yanitaamonge yakyogedde ng'alowooza akazindaalo kali off kumbe kwekali awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka mbadde ne mukulu Hassan Nsubuga mubeere bulungi.